All right. ITV Uganda tukyali kyampisi nabukeera ne Seka Mutumba babadde bapangisa era nga ono weno nnyini we tuyimiridde tuli ne Land Road maama gye baleko ale sebo mama mje balese emirimu gigenda giti emirimu tegisimiri pozi mweyo je tuli mpola mpola sebo kakati tubulireko ku mupangisaawo omupangisa wange bwabadde tanda Seka Mutumba ajja ddi wano ayingira ddi mu njuzo ndudde naye ebbanja eriwera myezi ng'emeka myezi atwaliriza emyezi wakati w'omwaka naye nga mu kuwasa kwe abadde yakajja awase ebbanja si ddene tubulire ku mugole waliwo ku mukolo saaliwo nali eno wange eno ku mukolo saaliwo yaleeta buleesi muntu we nempulira nti amuleese bwe yamuleeta teyamukulagako gwe nga Land Road teyamundaga naye wamulabako namulabako gwe mu kumulaba wamulabira mu kitiiki kya mukyala kya mukazi namulaba naye neneebuuza ono musajja oba mukazi nembirekereraawo nemba nga sibitwala nnyo ki nesinonooza nnyo kigenda mu maaso naye namulaba ninga nti oba omukazi oba musajja naye nga sibitegeera nekigenderaawo konze oli wa mukazi we kakati omupangisawo gwe babbako ebintu yajja ewuwo n'akwemulugunyiza nti owaayi banziba yajja naŋŋamba jjajja baalinye waggulu ku nnyumba naye simanyi yalikoze eki yalinnyeeyo sibitegeera bwa yalinnyeeyo oluvannyuma nadda n'agamba nti TV yange bakoze eki bagibbye oluvannyuma ne tujja ne tutunula ne tulanga mu butuufu TV bakoze eki bagibbye nga Seka Mutumba tanawasa Nabukeera tewaliwo mbeera yakubba bintu wano tewaliwo yadde wali walungi nnyo tewaliwo kakati kyekyaddako awo bakuloopedde anti bandoopera ne bagamba nti bagenda kumunoonyerezaako ne bamukwata kati bamukwata ne batugamba bamuleeta kati bamuleeta wano naffe ne tumulaba ne bamubuuza bye bamubuuza abapoliisi ne bamutwala amawulire mwagafuna nti abadde yeerimbika okubeera omukyala naye ng'ate mukazi musajja amawulire ago gwe nga Land Road gakwisa gati yampisa bubi nnyo kubanga mmanyi nti yali mukazi naye okusinziira okubanga bagamba nti ate muki musajja yampisa bubi nnyo naye nga sirina kyakkola kakati yo omupangisa gwe babbako ebintu aliwa taliiwo taliiwo kati Seka Mutumba yewazeemu n'omulabako sinaba kumulabako naye nga baatugambe bamutadde naye sinaba kumulabako naye nga mwe mu kumulaba embeera ze mukumulaba kuba mubadde naye ku kyalo ebbanga ddene bwe ndowooza Seka Mutumba nga tetuwulirayo kantu konna yadde okubba yadde okola ki nga tetukiwulirangako kakati mawulire kigoowa abavubuka abali eyo abandyagadde okweyiya kugamba nga beeyiyiza mu mbeera gye etali yaabwe abavubuka mbakubira omulanga njagala beetegereze nnyo omuntu gwagenda okukola ki okuwasa atuuke ne mumaka g'omuntu abuulirize omanyi abavubuka b'ennaku zino tebakyayagala kukola ki kubalabira wabula bo baagala bakole ki beerabire naye kirungi nnyo ogenda mu maka g'omuntu ne bakubuulira nti ono muwala wa gundi nti ono mwana wa gundi ali wampisa bweti bwampisa bweti ne bamukunnyonnyola ye mutuufu okuwasa alright tweyanziza nnyo ma Okay, ITV Uganda, World XP representing. Thank you so much for watching. Tukyali Kayunga bannange era nga tugezaako okugoberera emboozi y'omukyala ya Imam yayanjula musajja munne. Nenga wano we tuli tulina omukyala eyasiba abagole olw'embeera eziteebereka waliwo emu bye tugenda okulaba nti tukwasaganya nenga tugenda kwogerako naye mpola mpola mugenda kunsonyiwa temujja mulaba face ekifaananyi mujja kulaba kyange ye mbasaba muwulirize eddoboozi gye baleko maama kale sebo naye gye baliko sebo bigenda bitya bigenda bulungi mukulikeyo ku mukolo twakomawo soko tunyumize ku mukolo ogwo batugamba mwatandikira ku kukyala kati okukyala nze saaliyo kuba saabimanya naye bajje wange nga baagala okubasiba kadaali era ne tuteesa ne bantwala okusiba omugole kadaali era kye nakola sebo kakati omugole oyo mu kumusiba kadaali yembeera ze yali alabika nti
ekyamazima omugole oyo yalinga omukyala bw'abeera atya mu maaso nga tosobola kusensinga nti oba musajja oba mukyala naye nga gwokakasa bw'olaba feesi olabira ddala omukyala awedde emirimu yasangibwa asibyeko akatambala ku mutwe era ne mubabuuza mu kujja okubuuza ng'abagenyi bakatuuka yali mukyala awedde kuba ebbeere lyaliko mu kaleega mu lugoye naye ku ssaawa esembayo tutuuka okwambaza omugole talina bbeere ne twesikamu ffe ng'abasibi mu kulaba mu gomesi lyaliko mu kutuuka okwambala kadaali nga tekuli bbeere ffe twamulaba ne tulowooza oba oli awo omwami wakimanyi kubanga ffe tukuuma byama naye naffe kyatwewuunyisa okulaba nti mu nnaku eziyise nti ate musajja naye nga wali ffe twakiraba ne tukita ne tugamba watuukidde okuba embaga kitegeeza amukola ki amumanyi kuba tosobola kuba mbaga ku muntu gw'otamanyi. Temwafunamu kwekengera kulala kizibu lwa nsonga omusajja oli teyalina kirevu kyekisooka okakasa nti ddala ono musajja naye tekwali kirevu ng'olusu ddala lwa kikazi n'eddoboozi nga lya kikyala nga bw'ompulira njogera nti kati oyo mukyala n'eddoboozi ly'ekisajja lyawuka teririimu nti oba likyuseemu wabula ng'ayogerera ddala nga mukazi kati mu kutuuka okumwambaza nga takkiriza kumulaba kifuba kino era gwe baayita taata we yaleeta n'omuggo ayagala omumukuba lwaki agaanye okusiba kadaali bwe yaleeta omuggo omuwala n'alyoka atereera oyo muwala mulenzi kati bwe yatereera n'ajjamu ebigoye bye yali ataddemu kuba ne gawuni yali egaanye okusiba kati mu kubijjamu kati tumufiitinga tumusibe nga bw'ona omutereeza ati gomesi kadaali omusibe bulungi okukwata munda omutereeza ebbeere ng'ebbeere tekuli mwene mugamba ffe ne twesikamu kuba twali babiri nina ne gwenkola naye ne mugaye ki naaga wange tukole kyatukola ki kyatuleese teyeekangamu gwe mwali musiba wano mu kugaana kyatulaga nti atidde era y'ensonga lwaki yali agaanye okumusiba ayagala abyekolere yekka ffe twambaze bwambaza kikola ki kiwedde nga tomutegedde naye olw'okuba gawuni yali tesobola kusiba nga yeekapisa ebigoye ne baleeta omuggo awo naffe we twakimanyira naye tetwakisensinga saawa eyo nti ddala muki musajja kuba abakyala gye bali abaakola bati tetuyinza kisimbako ssira lwa nsonga ffe tuli bakozi baleeta tuki twajja buzzi kati bali abaakirimu munda abajja okwanjwa bayinza oba batusingako kimanya kuba ffe tuli bakozi ne twesikamu netwesiga kyatuyisiza bubi nga ffe abakozi lwa nsonga twali tumanyi tusiba mukyala munnaffe naye ate ne tuzza akatambi emabega ku kye twalaba ku kifuba tugamba kirabika kati tujja tuwira yawalampya ebisenge simanyi tugamba ye mukazi kika kyono kati kyatwewunsa ate owulira ku poliisi nti ate yakabasanyiza abakyala mwagendayo ne mumulambula tetwagendayo munnange ffe erinnya lifa mukwano gwammwe tebabasasula okusimbula ewaka ye omukyala ffe tetumumanyi tumanyi mwami naye okusimbula ewaka nga ffe tugenda okukola kashi tumuleka waka ne tulumba omulimu era tetubanja olumala okukola nga muddu ffe nga tugenda ewaffe ebisigadde tetubimanyi ye kawasa naye tawawulidde mbu bamukutte kawasa emumaze ebbanga nga mumanyi nga tumumanyi ng'era tumulaba ye talina buzibu bwonna tetumuyirangako buzibu bwonna kakati mwe kyabawadde kyakuyiga kinga basiba kadaali tuyina osooka okwekenneenyeza ddala naye ate oluusi ne gutaba musango gwaffe olina kola kikola ki kikuleese baba bakusasudde kola ekyo mala okukola tambula ogende ebisigadde tebikwatako kakati omukolo babasasula bulungi temuba nze sibanja omugole bw'omusanga omujjukira omugole musajja mukazi nga bw'aba asibye akatambala nnyinza omujjukira naye bw'aba akajjeeko engeri gye saagendayo kumulaba nnyinza obutamutegeera kuba abaamulabako bagamba bw'aba ajjeeko ekitambala afaanana ekisajja n'engoye zino abasiraamu twambala emikono emiwanvu emikono gino gikulaga nti ddala muki ddala musajja lwa nsonga mbw'alina emisuwa ate ffe kyetutaalaba luli kubanga ngeri gye gwali gw'abasiraamu gawuni yali mpanvu ate tusiba kirondooza ng'obudde bugenderedde tosobola kifaako ekyo
kati bubaka kibosembyayo boyinza okugamba abaana ab'obulenzi abayinza okwagala okukoppa oyo kye yakoze? Obubaka bwembawa abaana abalenzi baleme okwagala ennyo sente ez'amangu lwa nsonga nze nteebereza okuba ng'oyo mukazi Musajja yalowoozezza nti gy'alaga ekikolwa kye yakoze eky'okubba yalowoozezza nti gy'alaga okufumbirwa omulenzi oli ayina ebintu kyataasanzeeyo nekimuwaliriza bbe ewa neiba ate era adduka addeyo kuba abakigobereddeko bagambye bayina akabiina akaweramu abantu abawera mulimu basenga bakojja mulimu basenga bakojja bataata ab'ekintu ekyo kati aba mu bye twawulidde mu bangi bagamba balina gurupu yaabwe bazze bakikola kati gwe mulimu gwabwe kati olw'okuba nti baagala ebyamangu nti we tugenda n'abeerayo wiikisi 2 aba amaze okubalira baliidiiru ne bwabanga yesi yabbe n'ababalira nti owange waliwo kino na kino na kino ne bajja ne bazinda ne badduka naye n'akola ki nadduka kati guno gwabafiiriridde bayiga okukola abaana ab'obulenzi abawasa mbadde mbasaba lekera okuga nti bandabidde omukyala ebintu by'okulabira bakulabire naye naawe kikwetaagisa otwala obudde olaba omukyala oyo gw'ogenda owasa ddala mukyala abaana abalenzi eddiini esobola okkikkiriza kuba kati we kyatuuse oyina okumala okumanya okukebera kankitwale bwentyo ntwala kati kye twatuuseeko kyatuswazizza ng'abasiraamu naye ate kyatuwadde ate ekyokuyiga oyina okusooka okumanya ddala gwentwala mukyala oba musajja kuba kati abasajja batabuse n'akyusa eddoboozi mungu nga tosobola kutebeeza nti ddala musajja bayize n'enkola gye bakolamu ekirevu nga tekirabika nga ddala mukyala awedde kati bw'akyusa eddoboozi nga n'ekirevu tekuli gw'omulabi ng'osobola ng'abyula omumwa ng'omukyala bwe yandibadde nga yeekolako ng'omukyala bannange nga tosobola kisensinga gwe nga gwolowooza ekikolwa kino kivudde ku ki bbola lya mirimu bavubuka butayagala emirimu gye giri naye abaana abawala n'abalenzi tebakyayagala kukola lwaki agredinga omulimu nze nasoma nina kukola mulimu bwe gutyo gwobandaba batyo kitegeera so nga mwaka akatono mwe muva ate ekinene ky'oyinza okwagala ogenda mpola mpola yesebo toyanziza nnyo kale sebo. Alright, embeera bwetyo bweri tugenda kubanga tukutuusaako ebisingakaawo emboozi tukyeyongera okugigoberera.